Okusinziira ku minisita w'ebyentambula Monica Ntege Azuba, olw'ebbanga ennyonyi y'eggwanga lyemaze nga teriiwo, kyandibanga kyawa omwaganya abantu abajagujagu okukola ensimbi mu linnya lya Uganda Airlines nga baliguza kampuni endala, nga kati kigwanidde gavumenti okuzuula erinnya eriggya erinawo bw'ennyonyi y'eggwanga eteekebwateekebwa okuddizibwawo. Kampuni ya Uganda Airlines yatundibwa mu mwaka gwa 2001 wansi w'enteekateeka ya privatization, kyokka nkati mu kaweefube w'okutumbula ebyenfuna by'eggwanga waliwo obwetaavu bw'okuzzaawo ennyonyi y'eggwanga ko kampuni n'egiddukanya. Uganda Airlines is taken, Air Uganda is taken, so the technical team is working out which other names that it can be called. I understand that some people book these names and go and sell them back. Waliwo amabanja agabanjibwa Uganda Air n'erinnya kizibu ku lukozesa kati naye tusobole okufuna erinnya erirala ate erinamu n'eggwanga lyaffe Uganda tubeere ne airline endala oba tugiyita Airways. Azuba abadde alabiseeko eri abaka akakiiko k'enguudo okwanja embalirira y'ensimbi ya minisitule eno ey'omwaka 2017-2018 nga ya buwumbi bwa nsimbi za Uganda 4,000 mu obukadde 800. Ababaka ku kakiiko basabye minisita anyonyoye ku mitendera egyayitibwamu ku mutemwa gw'ensimbi ebidduka eby'enjawulo gwe zirina okusasula mu kwekebejja kw'ebidduka okw'obuwaze okugenda mu maaso mu ggwanga. Kinajjukirwa nti mwaka ogwedde gavumenti ng'eyita minisitule y'ebyenguudo yatandika okukebera ebidduka byonna mu kaweefube okukendeeza obubenje ku nguudo mu ggwanga. Mu nteekateeka eno mmotoka ezabuyonjo ziggyibwako emitwalo 9 ate boodabooda zisasula emitwalo 4 so nga baasi ziggyibwako siringi 800 lwokka. Kati akakiiko katiisizza obutayisa mbalirira ya minisitule singa tebanyonnyola nsonga eno. Ndaba nti waliwo olukwe oluli wakati y'abaana abakulu ne bannyini ba buses mu tawuni ennyingi mu Kampala tibaagala zino taxis ne boda bazigobe mu tawuni bayambe bano bananyini ba buses okukola sente. Ate n'ekirala nti bamu mu bano be bannyini ba buses zino zimuraba ziri mu tawuni muno. And it would be very unfortunate to deal with some of these budgets and approve them. The figures that are taken, we are the most responsive figures that we are provided in that bid, the winning bid. So we'll provide how these prices were arrived at with detailed information in the document. Akakiiko era katadde minisita ku nninga ku nsimbi obuwumbi obusoba mu 2 nga zino ze zakozesebwa okuddaabiriza ekisaawe ky'ennyonyi eky'Essoroti kyokka nga baakikola mu ngeri yakanaggweramu eyo. It is true, the work which was done there, it is not so pleasing. And if even talking about this 2.3 billion shillings, it was the West. The work that has been done in Soroti was for remedial action. I think there is a deliberate move to suffocate the people in some parts of the country. Abakungu okuva mu minisitule eno baakuddamu nate okulabikako eri akakiiko ke kamu ku lw'okusatula sabbiiti eno okwongera okubako bye batangaaza eri akakiiko kikasobozesa okuyisa embalirira ya minisitule eno singa ababaka banaaba bamatidde n'okunnyonnyolwa. Julius Senkandwa, NTV.